okuva mu bwa bouncer n'afuuka paapa. Munaffe tutunuulira obulamu bwa Papa Francis kati omugenzi ng'atuvudde ku maaso ku lunaku olwa bbalaza olwakazibwako Easter Monday ng'ennaku z'omwezi zaabadde 21 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'omwaka guno gwennyini gwe tulimu. Twagala tutunuulira obulamu bwe nga tannafuuka paapa. Okusooka byonna Papa Francis amanya ge ag'ewaka ye George Mario Bergoglio era ng'abadde musajja mu Argentina. Yazaalibwa mu December 1936 ennaku z'omwezi zaali 17 era nga nnyina kati omugenzi ye yali Regina Maria Sivori so nga kitaawe naye kati nga mugenzi ye yali Mario Jose Bergoglio. Papa Francis yazaalibwa mu famire y'abaana 5 era nga yabadde omwana omuberyeberye mu famire ya kitaawe. Abafe Papa Francis ono yali ani nga tanayingira buweereza? George Mario Bergoglio watu yali bouncer mu night club era nga teyakomoko. Ono babuwe yali akola n'emirimu egya wansi gamba ng'okulongoosa kiyite cleaner n'emirimu emirala egigwa mu kkowe eryo. Abadde musajja muyigirize era ng'abadde ne degree mu chemistry, philosophy ne theology. Nga tanayingira buweereza Papa Francis ono yali musomesa era nga yasomesanga literature ne philosophy mu masomero ga senior mu Argentina. Abafe ajja atya okufuuka paapa oluvannyuma lwa Papa Benedicto ow'e16 okulekulira mu February wa 2013 ennaku z'omwezi zaali 28 olw'okuba nga babuwe yali akaddiye era nga anafuye mu myaka nga mu kaseera ako yali aweza emyaka 85. Olukiiko lw'abakaridinaali oluvunaanyizibwa ku kulonda bapaapa lwatuula era ne lulonda Papa Francis okuddira Papa Benedicto ow'e16 mu bigere. Era okutandika mu Maachi wa 2013 ennaku z'omwezi zaali 13 Papa Francis yatandika okukakkalabya emirimu ng'omukulembeze w'enzikiriza y'Obukatoliki ow'oku ntikko mu nsi yonna okutuusa jjuuzi jjo lya bulamu ku lunaku lwa bbalaza olwa Ssabbiiti eno gye tulimu Mukama Katonda lwe yamujjuludde mu bulamu bw'ensi eno. Papa Francis abadde paapa wa 2066 era nga babuwe musajja wattu afiiridde ku myaka 88 egy'obukulu ng'abadde n'ebirwadde bingi ebimutawaanya wabula ng'ekirwadde ekyokusannyalala stroke kye kyamujje mu budde. Yadde nga tulabye nti Papa Francis yaliko bouncer mu zikilaabu ez'ekiro nga tannafuuka paapa wattu ebyafaayo era bitulaga nti ne Pawulo omutume nga tannafuuka mugoberezi wa Yesu Kristo era nga kyayitibwa Sawulo yayigganyanga nnyo Yesu era ng'avumirira nnyo enjiri naye oluvannyuma yakyuka n'afuuka omugoberezi wa Kristo n'erinnya lye ne likyuka okuva ku Sawulo okudda ku Pawulo era n'akyusa bangi nga n'ebbaluwa nnyingi mu Bayibuli Pawulo ono ye yaziwandiika. Muno mulimu ebbaluwa ey'Abakolinso, ey'Abalooma n'ebbaluwa endala. Kale nno abantu bangi basobola okuva mu mirimu egy'enjawulo gye baba bakola oba basobola okuva mu butaweereza Mukama ne badda mu kuweereza Mukama. Papa Francis ono kyakulabirako ky'amaanyi okuva mu bwa bouncer bw'atyo n'afuuka paapa so ng'era nkuwadde n'ekyokulabirako ekya Pawulo omutume eyali ayigganya Kristo era nga tamukkiririzaamu wabula oluvannyuma naye n'akyuka. Kale no munaffe kino kikubeerera ekyokulabirako kikuwa ekyokuyiga ti obudde tebunnaba kuggwaayo naawe osobola okukyuka okuva mu mizeegi emirala oba osobola okukyuka okuva mu butakkiriza n'ofuuka omukkiriza era n'otandika okugoberera Mukama Katonda. Bijjidde mu kaseera nga mu bbanga ttono nnyo lye tukubya amabega abasirikale abakuumi ba paapa baalabwako nga bakola emikolo egy'okwegezaamu egikolebwa nga bapaapa bafudde era wattu n'akatayi tekasaze kkubo. Paapa nassa ogw'enkomerero wabula twalabye nga mu misa ya Pasika paapa yali mu bulungi era baabuwe n'abaako n'obubaka bwe yayogera eri abakkiriza. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. 'Cari 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 fratelli e sorelle, buona Pasqua
il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Kibataategedde ti bwe bwabadde obubaka bwe obw'enkomerero w'omulamirembe Papa Francis. CBS FM.